You know, I was going to preach today, and someone calls me in the morning. And they say, "Hey man, you know, I've gotten this text message. And I have a lot of people I minister to who are not in the church. So they come and tell me, Rob, yeah, this guy, I think my message on Tuesday really arrived at its destination." So what ended up happening, he talks to people to come tell me, "You know, Robert, if you don't stop, he'll talk about you. He'll destroy the little ministry you're doing." Gweno muganda wange agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera ebya Robert Kayanja Junior sibirungi yadde akamu n'akeddagala ggoma mulungi. Omusajja mukulu ono yavayo olunaku olwokubiri mwako ka video kengenda okubeera nga nkujjukanya ngende maaso n'okubeera nga nkakuwa owulire ebigambo byagenda maaso n'okubeera nga ayogera. Yagenda maaso n'okubeera nga ayogera ku mbeera eri wakati wa kitaawe kw'ossa omusumba Ssenyonga. Kakati waliwo amasimu agagenda maaso n'okubeera nga gamukubirwa kw'oteeka message ezimuweerezebwa nga bamutiisatiisa. Era wetwogerera bino embeera gy'alimu ya bunkenke era toyinza kwagala genda maaso na kubeera nga obiwulira. Naye gwe omulungi angoberera nkugamba ekigambo kimu kyokka n'obuwombeefu obw'ekitalo ennyo nkusaba subscribing mukwano. Ate n'ekirala nga bw'eri enkola yaffe vidiyo eno gimpere like etambulire ddala etuuke ku oyo naye yandyagadde agende maaso n'okubeera nga agifuna. Maaso kaawo tujja kwaniriza abanayagala okulanga naffe ate tutambule bwe tutyo mpola mpola. Nzikiriza ngende maaso n'okubeera nga nkuwa vidiyo eno. Jesca Kayanja abiyingiddemu agamba olutwala omwana nange maama nina okubeerawo. Nzikiriza nsooke nkuwa vidiyo eno ndeete ate gwe omutima omunafu eno yosooka ogyesonyiwe kuba gye ndeeta nkamu nkambwe mukko maama Jesca akamudde ku ddoboozi. Sokoleke nkuwe mutabani then nkomewo ne maama Jesca ate owulira omuliro gwakumye olwaleero. Hear me. Let the entire country hear me. Anyone who talks has nothing to do. If you want to talk about me. The level of my father is a general. Leave it alone. You want to send something, send it to me. You want to write letters, write them to me. He can't sit at a table with people who have never finished building a building. He's too humble to tell you. So I'll tell you. Bigambo ebyo Robert Kayanja Junior ng'abiweereza musajja mukulu amayikiddwa nga Ssenyonga tebyamusanyusiza nno n'alyoka amusindikira agavubuka ne gamukubira essimu ezimutiisatiisa era ezimusuubiza nti ssaawa yonna ku bintu bibiri okufiirwa obulamu n'okufiirwa obuweereza ekimu ku byo byagenda okugenda mu maaso n'okubeera nga afiirwa. Kakati nno bino eno tebisanyudde mami Jesca Kayanja bwe bimugudde mu matu agambye nina okuyimukira mu ngeyatega ogw'eryayi ate abaganda bagamba nti mwattu omusu omuzadde tegufa mbwa omwana yavuddeyo agamba nti kanwanirire ate taata. Kakati nno bitabuse vidiyo eno gimpere like etambulire ddala mukwano etuuke ku muntu oyo omulala yeetaaza okugiraba ate n'ekirala nkusaba subscribing ate tutambuze obulamu bwe tutyo.
They are bribing you to care. Those people have already failed. You cannot copy a failure. Because if they were successful, they would not be fighting like that. So David looks at Saul and he sees a failure. And the failure is now dressing him. He says, Saul, I am not taking this weapon. I came to encourage you. Musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Senyonga. He's now a failure ate mu maaso g'abantu bano. Kakati no Mami Jesca yasaze n'agamba I won't take this battle for fresh, let me take it for spiritual. Ate ngende maaso n'okubeera ng'oboolyawo nsaba busabi. Kakati no Robert Kayanja Jr. yagamba tosobola kumanyira mama wange nengenda maaso n'okubeera nga nkusonyiwa at least olumba taata nyinza okuleka kuwaffe abasajja waffe tuli bagumu naye ate abakyala bw'omukwatako awo nno tukuula ejjembe oba tukuulana ejjembe. Kankwe vidiyo eno girabe n'obwegendereza ojja gijjamu ate omulamu ankusaba ekintu kimu kyokka vidiyo eno gimpera like subscribinga ate tutambuze obulamu bwe tutyo. Can't send someone to my mom. I remember this day very clearly. And said we need to support them and help them. So if Senyonga came here, picked money. In most cases it wasn't just 2 million. It was even more. Because they were going to take the church and the TV station. And my father said nobody's taking churches. Nobody. You're causing tears in the hearts of so many with lies. With lies. You don't want to go to the police, you want to argue on a platform. I'm sorry, but you are not an authority in the country. You have to be reminded of that. I meet people here and I have to encourage them. I meet people outside, I have to encourage them. They are so mad. The whole country is in a standstill of worrying for the church as a whole. And there's no need to worry about the church. Church, hear me. There's a revival here. Miracle signs and wonders are happening. Apostle Grace is doing a phenomenal job. Worship Harvest is doing a great job. Watoto is doing a great job. Lives are being saved. I've never seen so many people come to Jesus in our children's ministry, in our youth ministry. One man has cast a shadow to make the country think we must fast and pray. Don't fall trap to someone who has been lying their whole life. We are the only country where I can tell you we have churches everywhere, street preachers everywhere. Kayanja Jr. nkugambye avudde mu mbeera n'ayambalira musajja mukulu amanyikiddwa nga Senyonga. Kakati Senyonga yagamba nti ebyo nno tebinjigudde ttama yadde akamu n'akeddagala wabula ndi wakulemera ku mazima. Abagamba kati those who say Numba musumba. I am attacking a pastor. Sina musumba gwe numba. I'm not attacking any pastor. Nwanirira kanisa ya Kristo ebere n'omusingi ogw'amazima. I'm fighting for the Church of Christ to have a foundation of truth. Era abagamba. And those of you say nti oli ali busy talina kusobola ku talina biseera biddamu message bwezityo oba zaavaawa era aba busy ng'akola ki okujjako ng'ali busy akyongerayo bwongezi naye kino olina okubanga olina ebiseera ebikyotunuulira n'ogaba nange tukitunuulire tukitegeere kankinnyonnyole. The other man who you are saying is so busy, he doesn't have time to reply to your messages and whatever. No. Tosobola kubeera busy. You can't be busy. Nga kye baakuyita okuba ng'obeera. When you're calling and what you're ebigambo bino ng'omuntu oba obuntu biyinza okusukkako naye ekituufu byo bingi ate era biwanvu ate era bikyeyongera
mu mboozi yaffe eddako nkuleetedde abasumba abatudde ogenda maaso n'okubeera ng'ensonga zino bazijja ate mu ddiiro. Kale lwaki sikusiibula ne ŋŋamba atakumira mpeera akunkuumire ate tunaddiŋŋana oba oliawo mu vidiyo eziddako. Likinga, subscribinga, bagiyita Beyond the Newsroom, where untold story is revealed. Twakomezaawo story eno etandise okutambula ate ku mitimbagano. Leka tumalewo kino nga tudda eri Kristo ng'omubiri gwa Kristo so si kwerumaaluma.